kati kana akawulwa kazzeeko ne kuno okubula kwonna nkitwala nti mbadde neewamba naye mu bye nalabye era stiru nga ndaba entebe era yali esigadde tennatuulako muntu entebe ya president sikyogera kati mbu tannalayira eyawangudde oba gwe balanya nti tennatuulako muntu teriiko aliko mu spiritual life mu physical esobola nkuliko atuddeko naye mu spiritual mu byakatonda tekuliiko aliko njereere era wano wennyini wenzo bagamba nti video ya leero atagiraba ogenda bofiiriddwa kinene kyokka gwe anaagiraba n'otagisharinga naawe ojaba olina omutima omubi paka yetukomyewo ng'era ndaba mwami Museveni mukama yamukomya ye ebbanga lyamuwa lyaggwako mu bwakatonda kati bino ebiriwo oba yaliko oba mwami Muhoozi yaliko baninze simanya aliko naye kuliko ekigoye kya yero kitegeeza omuntu aliko ali mu yero naye ye mukama mulanga kisiikirize oba ekigoye obubaka obwo butuuka eri mwami Museveni yakimanyi. Nayugi updates ne bannayuganda muno okutwaliza wamu balamusizza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era nga tubeebaza okulaba channel eno ate ne musigala nga mugisharinga netambula nebona wonna mwebalire ddala. Omanyi video eri gye tusembye okukola nakizuula nti abantu babadde bakumiisinga kubanga bangi nalaba bagamba naye yange abadde abuze nga bangi bakumiisinga then nalabamu n'ekirala nga amasimu gajja bumeseji bwajja naye yakati musumba si musumba ebyo nabyo nga mbiwulira so kikyoli biki mwami Subi lwaki obula ku bantu then ensonga eyo ekyokubula kya buntu omuntu tolina kulabikira buli kaseera waliwo ekiseera kyokulabika n'okubula kati byonna olina obibalansinga ate kiba kirungi n'obulako mwami Kisubi bw'olabika n'olaba abantu bakwaniriza basanyusa okukulaba oba obanyizizza ng'oddamu weekweka naye kati bwe banyaniriza nange nasanyuka ne ŋŋamba naye mikwano gyange eyo naye mu byonna nga sinnabeebaza nkwebaza ggwe kubanga ompadde omukisa okwogerako eri abantu abo abanjagadde oba oli awo bwe batyo kuba singa siggwe era nabo tebaali ntegedde nange saalimanyiza nti ninayo mikwano gyange kubusinzira buli muntu gy'abaali so nkwebaza mwami Kisubi onkoze obulungi nsooka kubaza Katonda antaddeko ekisa okubanga nsobola ofuuka eddoboozi oba omuzindaalo gwe kuba Katonda akoera mufe abantu kati ye nakozesa yekyaba ayagala mu kiseera ekyo ng'era ebyawandiika bibitugamba mukyandaba nnyo ne Bayibuli eno ebbanga lye munamalanga mu ndaba era nkwe neesigamye okwogera byenjogera nti mazima meereere nga Katonda ye mbeezi wange n'olunaku olwaleero ku lwa Katonda n'ensi yange buli kigambo kye ngenda okwogera gwe tokibalira ku nze kitwale nti kiva mu kamwa ka Mukama naye nga nze muzindaalo neebaza Katonda tanswazizza mu kalulu ka 2:21 yes ndoze ebisale byojjukira nali nasalako n'enviiri oba kyanzijjukira enviiri nga ndazigenda kundeetera ekikemo kuba saayina ssente mwami Kisubi onzijjukira nga sirina olwo nalinga njala okusaba naye nga nkutya nga ntya n'okugamba nti nfuna 5,000 naye nga nina bwenzijano kati nga neraliikira bwe ngenda okuvaayo okuddayo nga mbeerawo nga ngamba oba ngenda kutambula ntya naye Mukama yampanga omukisa nensobolanga okujja bwe nkola ki so mbeera eyo bwe twayogera kalulu ako nali ngenda kulonda omulundi gwange ogwali gugenda osooka okulonda gwali ogwo yes yes kuba nze sirondangako ne kano sironze kati bwe nali ngenda kulonda nendaba nga entebe wa pulezidenti njereere tekuliko omuntu kati nemmanya ti mwami Museveni ekisanja kye kiweddeku kati sisobola mulonda ne wewaakubadde gwe nali ngenda okulonda ne wankubadde nti gwe nali ngenda olonda nali sobola mulonda ate mwami Kyagulanyi bwe yajja atuule mu ntebe yasanga entebe ebikkiddwako ekigoye kya yero kati najja akisikeko bw'ati
naye yali tannakituukako nakikwatako eddoboozi ne limugamba tokikwatako kirekeeko kugamba mu mbeera bwetu nga waliwo ekimuyimiriza tokikwatako kirekeeko va ku ntebe wa pulezidenti era yayitawo buyisi yayingira nga zetuula naye ate yayitawo n'afuluma kati ku bombi ne sifunaani gwe ninakuwa ekiseera ekyo yes era saalonda nemanya ku bana ababiri tekuliiko kati mutuufu kati bwe tweyongeddeyo nsigadde ndi omu mu bantu nze ndi omu ku bantu abasabira eggwanga emirembe era mu ssaala zensaba waliwo ennaku nga zo sisabiramu kintu kirala kyonna nazironda nga zakusabira ggwanga lyokka kyoteekako amakanda nga bw'ogambye kati kana akawulu akazzeeko ne kuno okubula kwonna nkitwala nti mbadde neewamba naye mu bye nalabye era stiru nga ndaba entebe era yali esigadde tennatuulako muntu entebe ya pulezidenti sikyogera kati mbu tannalayira eyawangudde oba gwe balanya nti tennatuulako muntu teriiko aliko mu spiritual life mu physical esobola nga kuliko atuddeko naye mu spiritual byakatonda tekuliiko aliko njereere era wano wennyini wenza bagamba nti vidiyo ya leero atagiraba ogenda bofiiriddwa kinene kyokka gwe anaagiraba n'otagishayalinga naawe ojjaba olina omutima omubi paka wetukomyewo ng'era ndaba mwami Museveni Mukama yamukomya ye ebbanga lyamuwa lyaggwako mu bwakatonda kati bino ebiriwo oba yaliko oba mwami Muhozi yaliko baninze simanya aliko naye kuliko ekigoye kya yero kitegeeza omuntu aliko ali mu yero naye ye Mukama mulanga kisiikirize oba ekigoye obubaka obwo butuuka eri mwami Museveni yakimanyi nti Mukama yamukomya akimanyi spiritually yamukomya exactly physically yaliko yes oba omuntu omala yenna mu family ye yes bino nga byabuziba nze mba sibitegeera nnyo sigwe kamwa mikisubi yasa kunyigira era bino message yange etegeerwa abantu nga baliko mu buziba mu Katonda abatana mugenda wala tebabitegeera nyonnyola tutegeera ebintu bino kati bwaba yamukomya nadde ngina kuddamu okulonda kana akaluluka nadde wa kulonda mu mikisubi naye nze nagamba Mukama nti lwendironda oyo omuntu bana abasigadde bonna nze sibalonda era sirondanko wadde LC1 sirondanko MP wadde meya manyi nti otufiiriza bufiiriza saagala kulonda muntu nze mwami Kisubi n'atawangula mpulira nga obudde bwange nabwonoonye n'alisomyemu Bayibuli oba n'ensaba oba n'ensinza kati nagamba Mukama ku kino ekisanja kannonde naye ndaga omuntu oyo agenda okuwangula neera tekwabaddeko kati era saalonze tebakulaze Katonda Mukama teyakulaze teyandaze muntu ki agenda kuwangula teyabaddewo kati nendaba nga wakyaliwo olugendo nze okulonda kwange kunaatuukira ate nga manyi we nnaalondera oba ndisoka kujja nennangiira nti ngenda londa gundi wendiba nga nfunye omukisa ogukola ekyo oyo yalibeera pulezidenti naye wendiba sigufunye era gwendiba nnondedde mu kyama nze njaba era nkitegedde nti yagenda okukola ki okuwangula naye mu kiseera kino mwami Kisubi okulangira kwadde kwanca nga balangirira kana akalulu kano nga bagenda langirira enkya kuba batuwa 48 hours alangira lw'omukaaga anti kati ku lwokutaano olwokutaano nenfuna ekirooto kuba nasigalayo eri emabega nga nsabira emirembe jjukira Mukama kye yali andaze tugonde tulye ebirungi by'ensi tubeere abawulize abakakamu abagumiikiriza abagonvu kali nasigalayo eri banne kusinziira ku musaayi gwe twali tulaba ogenda okuyiika nasigalayo eri nga nze sebaka kubulizaako kumalirawo kiro nga mpawamuka ekiro bwenzira engulu emirundi nga3 buli wenzira engulu era nakikola nkigenderedde nanywa nnyo amazzi mu ebyo ebiseera buli kaseera njagala okufuka kati nze nga nabaze nti buli wenazuuka nga okufuka siddawo obuzi nga sisabyeyo newezi badakika 15 ku 2 era nakikola nenkabira Mukama ne mugamba Mukama tuyambe waleme kubaawo okuyiwa musaayi banaye nakisabira naye olunaku lwokutaano era wano neebaza saasaba nzekka abantu mu Uganda basaba neebaza abantu mwenna buli omu gy'oli ng'osabira Uganda okubaamu emirembe ate era wamu
n'omukulembeze alidda ku bwa pulezidenti nga Mukama yamulonze siffe. So Mwami Kisubi mu kusaba okwo kwembaddemu n'endaba ekirooto kyantiisa natya ekirooto ku Lwokutaano ekiro nga obudde bukeera natya in fact nakankana naye neŋŋuma neŋŋamba ate kati bwe naatya nga toledde nze mbadde nsaba Mukama kati olwo kinaaba kitya. Mwami Museveni namulaba ne Mwami Kyagulanyi nga bali babiri naye nga bombi bakyafu, tebaali babiri tibatudde banywa caayi nti balya mmere nti batambula. Nabalaba mu ngeri Mukama gye yabandagamu bonna nga buli omu mulaba nga addugala. Baali bakyafu nnyo. Mwami Museveni wali oddugalira ddala nnyo ddala, naawe Mwami Kyagulanyi bw'otyo tewaaliwo yali asinga ku munne kuddugala, baali baddugala kyenkanyi. Mukyafu otegeeza okuddugala kwennyini ng'abakubi ba bbulooka b'obalaba. Ekifaananyi ekirungi mwe bajjira nga n'ebigoye bye bambadde biyulifu nga ne mu bigere tebaayinamu ngatto nga bonna balinga era abava okuba bbulooka bwe babeera bafaanana. Bw'atyo Mukama bwe yabandaga. Ne ŋŋamba Mukama taata, bano abantu ababiri bwe batyo bafaanana, bwe batyo obalaba mu maaso go. Mwami Kisubi naggwamu amaanyi. Ekyasinga okumalamu amaanyi teyali ate Mwami Museveni, ate ono Mwami Kyagulanyi ye yasinga atenza okumalamu amaanyi kuba abantu gwe balaga nti lwakiri yabe yali pressinga ki kubeera mbadde ngenda kubuuza nti lwaki oyogera babiri abaali ku ballot paper baali 8. Yes. Lwaki oyogerako Kyagulanyi na Museveni? Niye yakulaga bano abo bennalaba yavuga nnyo be basinga okubeera ku mwanjo. Era we namala balaba neŋŋamba kati ku bano tekuli awangudde kalulu. Mu physical ne wanaaba wali awangudde, mu spiritual tekuli awangudde. Nenzikakkana nze neŋŋamba Mukama okwagala kukolebwe. Era byonna kye baalanga nze nasigala nga bwe mbadde, siina kye neewuunya, saabeera excited neebaayira nze Mwami Kyagulanyi era naalibadde nsigalira nga bwe nkoze ki. Wadde wano waliwo abantu bambi kale so abavuma naye nze nina akagambo ke nkozesa nti okutegeera si tteeka era tewali gwe banenyeza butategeera. Abavaayo nga bagamba nti nze naawe twaweebwa ssente gavumenti gano oyinza olisobola oba wali olidde ku ssente za gavumenti naye nze wadde 10 obanga nagulya nga sitegedde naye kati abantu bandaga gwe bakuwadde ssente ne Mwami Kisubi mujje mwogere ebyo bye mwogera mukakanya abantu mbajje ku mulamwa neŋŋabambi oba butamanya bwe bwogeza abantu. Naye ng'ekituufu kiri nti Mwami Kisubi nze gwe mmanyi okuva wentambudde naye katuli myaka egyo sayidi zonna oziwa omukisa. Ekyo kyenkumanyiiko. Ekyokubiri wano wennyini nga sinaba kweyongerayo buli muntu nsaba neebalizeyo Mwami Kisubi nze ebbanga mwe abanjagadde lyonkyazizza tolina lunaku lwe wali onsabyeyo ssente noŋŋamba nti neyiya vidiyo okuwadde nnyingi oba omukisa ku luno tandika okusasula nze bane nzigira wano nga bwe nzize era nenzirayo nga bwe nazze tonsaba nku ssente bannamawulire nabagezaako sirina nze bensaba sindi nze bw'oba n'ensonga nga mpuliranga ensonga mweri kugamba jangu tukole Kama akuwa omukisa. Era ku kino omuntu wakola obulungi kirungi n'asiimibwa bambi nga mulamu. Nze mwe mikwano gyange muntegeera nange simanyi lwaki mwantegeera ekyo kiri eri Mukama. Mwami Kisubi ono nze nayagalako olumu kuwayo ku ssente naye nze nkuwoba ze zikyambuze zikyambuze kubanga waliwo omuntu gwe bw'oyagala okuwa nogaawe n'amuwa gye n'etaano anaalaba ng'oba amuyisizaamu amaaso. Esi Mwami Kisubi yeebeerako omuntu yenna nga osiima abantu abakolera nga tebakolera ssente naye avugeyo ku mafuta neeguba mwezi gumu ng'amanyi nti ku lwa Munyeenye oba ku lwa Nahiya nafuukibwako ku mafuta omwezi gumu oba wiiki 2 oba emu nga kivudde okwo mukimukolereko. Essimu yeebeerako okwo alisito omugwire amafuta g'ebiri nkisabye obusaabisi akiŋŋambye bwakiwulira Mukama kole bulungi nze nkikoze akiri okufugeyo ku mafuta era singa wali onsaba ssente singa sikyajja aye naalizigyewo basaba ssente nnyingi eddala nga oluusi nzibu. Yes. Tugende ku nsonga eno. Mbadde awo ntuuseewo nempitira ndowooza nempabamu katini nonsabira ssente nenkusabirayo ku mafuta kutali musango.
so mwami Kisubi bwe namala olaba video eyo nga bachaafu newunya bachaafu wano kyali kiraga ki manyi nkubiyemu ekifaananyi neŋŋamba lwaki nga bachaafu kati ekyali kibakyafuwaza nali Dubai namalayo emyezi 9 omwami omu eyanyambako eyatusuzaako akaseera akawerako twasulawo ewo gyawera emyezi 3 jeeka 2 ku 3 gyawera lunaku lumu mba neebase Mukama n'amumpa ne mulaba inga akutte eddaayi mu kakebe bw'asiiga mu nviirize mu kirooto neŋŋamba lwaki azisiiga kati ate Mukama n'amundaga nga we mutaba muddaayi omutwe gwonna gwatukula nviiriza white neŋŋamba ekikula kye kyali kikula nga tekiraga myaka naye ng'enviiri ate yali mukulu nga zaamala dde omukola ky'omwegaana kati ng'azisiiga asigala eri ng'abuzaabuza kati ne kintiisa kubanga oba olina kyokwese abantu kyotayagala bamanyi kati teyakoma okwo Mukama n'andaga engalo ze nga zijjudde ettaka zonna nga ziddugala nga muli amataka nga nkyafu nnyo ng'ettaka mweri lingi nga libise ebibatu zonna emikono gye ne nga waliwo ekitali kituufu kati ne mmanya ebikolwa bye si birongoofu maaso ga Mukama kati nziza ku kino kyombuuza lwaki badde baddugala mwami Kisubi oli musajja mulungi olabika bulungi era ndooza kizibu obanga osazeewo ga nti nyimiridde mu mukyalo ono n'akulemerera olw'endabika kungulu bw'abanga ayagala abantu balabika buki bulungi naye mundaayo fere tumanyi eyo oli otya Katonda yekka n'oyo abaakututte yasobola otunyumiza nti mumulabira awo ayambala n'anyuma neetamalako va mu by'okumalako naye ayina empisa ati abakazi kyebutera okwogera kakojjedde abantu nanikyebyagadde okwogera empisa kyekiba ekisinga okuba ekikulu nti omusajja oyo ewaka ayombera emmere tayagala bagenyi ye naye nze n'essimu wentuuka waka ginzijako tanjagala nze ensimu kale ng'empisa zo bw'omuntu aziwulira agamba omusajja nga takirabika kati ebikolwa byaffe tetusobola kubinnyonnyola abantu ebibi twogerako birungi kati Mukama yekka yatumanyi nga tuli bwereere naye tuba twambadde so yensonga lwaki yabandaga bw'atyo era ekyo kisigala kiri gyali naye kati nze ngaasaba manyirawo nti ku bana ababiri sirina n'omu gwe ngenda simba mabega mba nkita so mu mbeera eyo asigana kulema nga tuneeyongerayo kwebaza waliwo omuvubuka omuto eyawangudde obwemupi sisobola butamuyozaayoza kubanga nze asaba nina kye nalengedde nalabye abavubuka bangi omulundi guno walabye omu yekka nze nalabye omu ow'emukono south eriyo ow'ebusoga eyo eriyo gwe nalabye eno mu Masaka Kalungu itankerettanyi nina bendabye abavubuka bangi bendabyemu nalabye omu ow'emukono south bamuyita Masereka Robert oyo muyozaayoza omwana oyo yagambye maama we ne taata we bakadde ba kkanisa musigale nga muyimira mu kituli ku lw'omwana wammwe n'abantu abamulonze abamwagadde ku myaka egyo ne mumwesigisa constitution ye wammwe asigale nga Mukama amukuuma nkuyozaayozezza n'abalala abato bawugeddeko be sinabanze kulaba naye nze oyo namulabye nti ekintu kyogenzeemu nalabye nga Katonda ye yamuleese omanyi lwaki oyogera bali nga nkugamba saabalabye nze naliko mu busawo bw'ekinnansi nga sinze asawula naye bansawulako nze nasanga abantu mwami Kisubi mu masabo era abantu 2 ku 100 mu bino ebyobufuzi bino n'ebyokuyimba 2 bwe bati babeera Katonda 98 bayitako eno neeno neeno yonna bayitirayo naye 2 bati kati bwe mbaga nalabye oli mwana yayinza oba yazze nga ddala straight yagidde mu Mukama bw'ati nga taweseeko ku koono na ddyo
kati oyinza bandaga era bwayogera kati mba nze gwe ntufu kasingako amaaso gange bagalaba ye balimba sibalaba nze nsooka ddala okwebaza abantu abakakkanyi tebawuliriza nze nzekka wadde n'abatuwulidde babadde bangi oba abampulidde so abantu bagonze exactly nga mukama bwe yagamba bwe mugonda ne muwulira munaalya ebirungi by'ensi so ga tugenda okulya ebirungi by'ensi tugenda birya kaakati nina kyenjagala obbagamba obugonvu n'obwetowaze n'obukkakkamu n'obugumiikiriza bwe mwalaze mwabakikoze tusigale mu layini eyo lwaki kati ansa yino mwamukyusi byambuuzizza akalulu kawedde kiki ekiddako gwe ng'osigadde mu bugonvu n'okugumiikiriza ng'olindirira mukama kyagenda okukola naawe olina kyogenda okukola buli muntu nga nange mwendi ne luli nabagamba mwendi lwakuba mwanzijamu sigenda kukisa muntu yenna njagala kulabako ku pulezidenti wa Uganda omulala oluvannyuma lw'okukitegeera nze nti Katonda Mwami Museveni alina we yamukomya ye ne yeeyongeza batuwa emmere tweyongeza ne tuba tugenze mu butale ggula nnyanya na butungulu ng'onsedde nnyongezaako abantu tetumatira kiri mu butonde bwaffe tetusiima era waliwo nekyandiikibwa kiri mu Ebraniya 13 kiri mu Ebraniya 13:5 kigamba nti mubenga n'empisa ez'obutagalanga bintu bye muyina bibamalenga kuba yasuubiza obutatuleka n'akatini naye tetukkiriza na bintu bye tulina kutumala ati wano we tugenda we wano ate nga wewali ekinyusa era naawe asalasalira wano Mwami Museveni okumujja ku ntebe gye yeeyongeza waliwo omukazi omu oba omusajja agenda kubeera atya omu ng'ebirowoozo by'omusajja tebikoma kulya mulondo na mmwanyi mbwatereze emisiwa gye nga n'ebirowoozo by'omukazi tebikoma kunywa ku milikiseke simanya n'obusera atereze oba kugejja bubina byonna byabalowooza ng'obwongo we businga kusiba enviiri n'okusiiga enjala n'emimwa ng'obwongo businga kulowooza ku ngoye nga zenkyusa ziweddewo kati ngenda pangisaawa omukazi oyo oba omusajja oyo ye yeetaagibwa omubwati agenda oyimirira mu kituli ku lw'abalala ng'alina ekyokulwanyisa ekisala sayidi ne sayidi ekyokulwanyisa kigenda kubeera kino nga ye Bayibo yeeyawule ku famire ye ayingire wonna mukama wanaaba mulazi oba wanaamulungamya nga mwoyo bwanaaba mukulembedde famire agireke emabega agende ne kino ekitala kino kisala eno n'eno ngulumanga kudyo na kkono wanaaba mukama mulazi nti siisira mu kayembe ako oba kovakedo kali oba musizi kyonna tandika okwogera ebigambo by'onaawulira nga bye bizze ku mutima gwo teri yagenda kujjako Museveni ku ntebe n'abantu be ye baayagala basigale ku ntebe wankubadde ye nga annyuse nga talina kino kyakulwanyisa bayibuli bino byonna ebyokulwanyisa ebisigadde boogedde ebigambo tebina kye bigenda kukyusa era ne mukino ekisanja era bagenda sigalawo nga bakola kyekimu simanya tuli ku bimeeza ku radio gundi tuli ku TV byonna tebigenda kutugasa bayibuli esinga emundu kubanga wano mu Africa tumanyisa siri eriko Mwami Kiso ddamu obuuza ekibuuzo ky'obuuziza bayibuli esinga emundu emirundi bufukunya kankuwe ekyafaayo kimu Mwami Kiso namwe n'abatulaba kakyanga ensi eno etandika paka okutuuka ku mulembe kwe tuli ffe abaliko omuntu yaliko omu yekka Katonda gwe yali awadde amaanyi gaatanaba kuwaako muntu mulala yenna nga yagamuwanga ye muntu yali Samusoni teyali tamuwereddeeko nti byakulwanyisa kati ng'emmundu we ziriwo zibbomo n'ebirala Samusoni yayina amaanyi ye ng'omuntu nga bw'akwata envuumuulo ogimanyi ejinja n'alikasuka mu balakisi wonna we liba ligudde nga lisobola okutta abantu emitwalo egyo ejjinja eri nga bw'akwata enkonyogo n'agikasuka enkonyogo esoosanyawo kano ka Uganda konna buli omu n'agwa gwetebereza enkonyogo embweti maanyi ga Mukama kati Samusoni yayogeranga n'ebisolo
kyonna kye yayagalanga okulwanyisa ng'ayogera nabyo ne bimuwira n'abiyita ne bikuŋŋaana ne bijja oba abikolezeza mikira gyabyo n'abigamba mugende mwokye essamba lya gundi ery'emmere yonna mulisaanyeewo era ne bikola ekyo ne birisaanyaawo ate byo nga tebiyidde yayina amaanyi bali ne beebuuza amaanyi ono agajjawo era gamuli muki gamuli mu nviiri ne bamuseetingira omuwala baali bamuyita Debula ye yajja n'amanya ekyamaanyi mwe gali ne bazimusalako bwatyo bali ne basobola omukwata naye era finally nga bamaze omukwata yasabayokko Mukama amuweeyo amaanyi omulundi gumu ne weziba sekendi 3 ku ddakiika 2 afe n'abasajja abo kuba Mukama yali yamugaana okwagala abantu abatali baggwanga lye nga omanyi bonna abantu baweza ba Mukama batuuka ne bagwa n'ataayiza ekyamuviiramu okugwa naye Mukama bwe yamuddiza amaanyi we baali bamusibidde bonna abaaliwo yafa nabo kuba baali bamugyemu amaaso aba Bayibuli ebo babimanyi kati njagadde kulaga omuntu yaliko ow'amaanyi okuva ku mulembe ogwo paka leero tetunaafunayo mulala bano amaanyi gabali mu bino bye baweesa naye Katonda yabawa amagezi agabikola ki Dawudi yamuwa jjinja okuba Goliyasi Musa yamuwa muggo kati ono ayinza omugamba funayo akakonzikonzi akasubi ono gwenjogerako oyo omukazi oba omusajja koba obeera nagwo mwentadde amaanyi bona akakola nga bwoti kino kigenda kubeerawo so mu mbeera eyo omukazi oyo oba omusajja ayagala okulaba ku gavumenti eno eddako ogenda bana ekyono ekyokulwanyisa osooka ove woobeera oba mulimu ogisuulewo olekeraawo okukola kati omanye nti eyo biwedde otambule weeyawule ove mu kifo wooli ogende mu kifo ekirala ogambe nti ngenze nakino ekyokulwanyisa bona abaggwa obanze ate nvaayo na buwanguzi kyokka kye kisobola okujja ku gavumenti eyo tewaliwo kirala so kyekyo ekiddako